alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukutu gwa kikumu musamba kutunyuze mwenda Pale FM ekulali omuntu wabulijjo okuli agwena agenda maaso n'okutwegeka amaaso okusaako n'amatu. Oli mulungi n'ekiseera kyonna banga lyomala kugenze maaso n'okubeera nti otuwuliriza okola ddala bulungi ddala okubeera nti olondawo leediyo eno kubeera radio namba emu mu birowoozo byo mu radio ez'owuliriza. Nagamba nti okumakinga choice byemu ku bintu ebisinga okubeera ebizibu. Nali nyumizaako munywanyi wange ono Dr. Ntumanya mugamba nti omuntu alina olugoye olumu tafuna buzibu ku kyakwambala ku lunaku ng'omuntu alina engoye 50. Olina olondamu mwaga 5 newankubadde otugenda mu katabo n'ogula engoye zino ng'oyagala kuba na variety. Moment n'ofuna variety ekiddako kuba kusumbuukana na kusalawo kiki ngenda kwambala. Bw'omuntu buli nabala ofuna obuzibu ng'ogenda kukyuzinga olugoye nga munnaffe alina olugoye olumu tafuna buzibu mu kukyuzinga lugoye. Buli step gy'ogendako mu bulamu egirako emiteeru gyayo oba gibayita challenges. Eyinza okuba challenge kati y'okulondako oyinza okugamba it's kind of a luxury kind of challenge naye nga challenge kubanga era olumu ayinza okugamba balina ekigambo kye batera okukozesa yejaaka something of that thought. Baye ali mu kusaati emu era bwazuuka gyagenda okukola ki gye yasuzeemu gyagenda okukola ki okuddamu naye olwo eyasuzeemu pajamas yazisulamu eyasuzeemu ne dress eyasuzeemu ngoye zetusulamu nazo ekiraalina okulondaku zagenda okwambala kubanga alina nyingi. Nagamba ngenda kwambala na dress ki ngenda kwambala emisaaji baddemu kweno okusaba nti alina nyingi alina okumakinga choice time egenda kati niwamala okwambala olwamala okuzuuka wano mu kwambala kigenda mutwalira ebbanga okusalawo. Balina bwe abalina engoye nyingi muyinza okuba abajulizi twambala engoye ne tuzijjamu yinza okuba nakoze enteekateeka kitala nnyo okuba ffenna abaala bikyalina okubakyala naye kakikati ga cross kiri nti kasoma n'engoye nga nyingi nti oyinza okuba wategese ekiro olugoye lwogenda okwambala ngawategese nti ngenda kwambala black leero for example ngenda kwambala black nokyusinga black shirt trouser pair of trouser nga noyuza ga black kati kumakya nokyusa ebirowoozo oba nomala ogambala nolabanga togumidde naye nga lugoye lungi walugula wamala kulwambala kunyumira naye ludde utakunyumira oba nokera nga wembe ekyuse naye otakwambala olugoye olugumugumu olwaweza olwokuba nti egenda kubeera ya mpewo olwotoka kwambala esaati eya cotton oba esaati eŋŋumu esobola akabugumu obanga omusana mungi noga otakwambala olugoye nga luweeta nga luli light okitegera naye lwasonga kirowoozo kirala olaba nti awo ofukanisa okufuna okusomoozebwa mu making a choice mu bulamu mulaba ng'ekyokuzanyiramu nti gyesi kwambala same to it n'ekiba kyakulya nti atalina kyakulya ng'ekijja kyalira talaba buzibu bwa muntu kulwokufuna buzibu kulondawo kyakulya tabusangawa lotambiimawo omuntu tusejjako nagamba ngenda kulya ki nga kyekibuuzo kyeyebuuza ng'ekimusumbuwa awulira nga talinamu kasente musaanzi kugamba omweji abaasomo nina mulwasa lwange mbashuwa nti ekiba kikumandu ayagamba omweji abaasomo naye eryazi nali awo bukedde tamanyi kyakulya ku breakfast sisange nti talizina tamanyi kyakulya obuzibu ku making a choice to make choice mu kugwawo nga tumakinga choice kikosa obudde kyonona kitufiirwa anti kiri kyegambye nti atalina kyakusalawo taali kati atalina mwana ayinza okutwala obudde bw'okunomya essomero mwana asomera otogwa ddalu awo ogudde eddalu bantu bulamu bufaanagana nti buli sitepu gy'ogendako kuliko ebizibu ebigirako entonooni nibwebanga ebiringa ebyamu example tukuwadde nti nyina sente esobola okugula buli kyenjagala ekyokulya naye nfuna obuzibu okumakinga choice ngenda kulya ki nalidde ebigundi eddero kijja kugala byakulya batulibaiza ogamba mweja amaasi nofuna obuzibu mu kukola okusalawo olw'okuba oyina variety bwekiri
nga variety ze lwa status ze lwakolako na nsimbi zolina mu nsawo. mulimu byebekkokola nga bingi nnyo gy'oli nga tobyagala so nga ate wali wasabirira nti senga mbeerako n'ekimu ku byo. People got time balina okuba nga bayiringaho enduba vacations. Akola eyaleero amulira ng'omwejaabazi. Obuzibu buli mu muntu okusalawo wawaanya agenda mu vacation. Ngende mu Africa, should I stay in Uganda? Ngende Northern, ngende Western, ngende wa. Nga akirako n'omuntu okukola choice. Nga sente bazirina. Mama balina akantu akamusese nnyo mbu bakuwadde liivu yali kamusesa nnyo bakuwadde ekindi liivu. So kati omuntu owa bulijjo atalina lukusa olwo tuyita lukusa tanafuna lukusa olwo yayinza okulowooza kwejaaba naye nga bimu ku bizibu ebijjira mu bulamu bwofuna status gyogenda waliwo ebijjirako waliwo ebijja biwerekerako kati making choice kyekintu ekisinga okubeera ekyanga bw'olowooza era naawe nyininyini gwe ali awawuliriza atalina kuzikola kuwera bano betwogerako mu level eyo nti ofuna obuzibu okwongawo nja ku lubawo lw'omusiike ndi okumawo omusiike oba n'ekitungulwa oba ndi omwoki oba ndi kasooli ninamu olukumi lwange njagala kukola choice ya T-escort enjala ekusumbuwa kyekituufu njagala ninamu olukumi lwange nyezigula naye nange nina level kwetuusa nti ninamu olukumi naye ogula bingi I have to make choice. Kasooli, mugaati, kindazi, chapati, kaband ndowooza kutemyanga ku lukumi lwange n'ebingi nina variety emitwe bannagi nalya gundi mama nako utamanyi kusoma kati otalinga okubanga chapati abasobola baga nti tonyo chapati otalinga okubanga otwala obudde okulonda just taking or making choice kiki ekintu ekyamu buli omu yakibaddemu netwogerako buli omu yakibadde oliwo nesatiso bbiri ezo zitawaanya esaate byafundako nalina emu ng'olina ebbiri esebo nino nakyambalire kano kanyumira ng'omanyi waliwo omuntu alina esaate 7 naye nga yambalako 2 tantazambala si lwakuba muzirisi zimunyumirwa si nnungi zimulazagala naye buli bumunyumira nnyo njagala kubawa challenge esebo gwetunula mu mwezi guno engoye ziyamba olwolugoye oluyazamanya zinewaazo matunga esaati eyazamanya abakyala mulimu ekiteeteeyi eyazamanya kabakalega waliwakanyazamanya wekambala bwotulaga ddala nti kamera ebbango kakukola byoyagala kakukola ebirungi wagenda mu closet azimula nabyo omusajja gweyagala akantu wagenda mu closet you prefer choosing you're taking naye nga mulimu ebirungi ate gwe wazeebulira kyetuyita okumaking a choice olaba olyazamanyiza olyazamanyiza zigengoyendala making a choice ona kyosimi kati bwobulamu bwaffe butyo bubeera bubire full of choices bujune full of choices nga tulina okwegendereza nzanga munanyo nisati zisambala nolinabaga nti oli smart kano keyambadde leero kalungi oli smart let me give you an example of mine nze nitogamba wiiki eno nyina kwambala satsa strips za bukuubo throughout from Monday to Friday. Ekisinga okunsesa nyakuba kyakwalirako nti nyinza okugula for example nyinza okugenda mu closet n'otunuulira ng'olina t-shirt kamala wonse muwendo naye nga nyina ennaku 2 nkwenyina okwambala t-shirt I have 2 days 7 days Sunday ngoko nina t-shirts kati otukako nensaasa ndizambala ddala zino ku mubiri guno ogukyuka teuna gukoggamu kubanga bwemba nkola sheri y'okwambala ngenda kwambala suit ngenda kwambala white shirt ngenda kwambala sparawe ngenda kwambala cotton shirt kusinza kuweza
nkikola throughout the week nga nkonsideringa schedule ya wiki yange weather esebo oshegera appointment ejja anti birisiko okusalinga weather ne schedule ya week I consider most nga ngenda okwambala ebintu bibiri ebyo weather ne schedule yange esebo tingenda meeting ani ngenda ku meeting abaana bato ngenda mu ssomero lya primary n'omukolo gwe bampiseko nti nina okwambala kale esanyusa abaana bato nakulanga omunyumira amaaso gagenda kusanyuka bitwala time nga naye tugenda gendayo omwezi wonna buli mu makinga choice mu bulamu si kye kintu ekyamu ky'okuteekinga nga naffe ali awuliriza n'ekibanga kyabikanga ekyangu kubanga olyaligambe just making choice naye kati bwoba ekyokulabirako omuntu abeera n'abakazi bangi n'abula okulondamu ng'ekimulimisiza mu buwulu siiti tebaliiwo wabula okulondamu nti wuuno omuntu abalina emikisa emingi nafuna abakazi tatanalondamu ate abafunye nga nawananaagula obusobozi musawo mulamba bwakebera bwakesobola okukola ki okuwasa basaidi bali abali ku saidi eyo twogere kubali mu saidi at least sent off nti omuntu ayagala kuwasa naye ayinza okulema okuwasa olwa choice ayinza okuba nga yakalaba omukyala ayina eriisa eddungi ekyo kyennyini ate nkya nalaba ayina nyashi nkya nalaba hajati ayambadde obulungi kati bwolunga aningi jazitwagamba nti bana eweddingi etolekanga kati natetunya wrong nga just making a choice at least okugimaking olina okuba broad olina okuba ng'oli muvumu ojjuzaawo olina okuba ng'oli muvumu olina okuba ng'oli muvumu kuba ate si kintu kya kati tuwadde example y'abakyala okukyuzinga abakyala nti omuntu singa asalawo kulonda kisinga ayinza obutawasa kati bw'aba ayagadde kunoonya kisinga wabula si kisinga nti ekisinga naye okunoonya ekisinga naga nti njagala ki olaba ekisinga ekyogenda kulaba ono onako bakalaba ono onagenda ogenda ku muzikiti gyosanya ku juma ng'atuulalyadizenyinga obulamu buno nti gwolabye ejjo gwolaba leero aba alina kyasinga ku wajjo ekinyi kyemba njagala okugjayo nti alina enkizo ye ate kizibu nnyo ssanga omuntu asinga omuntu byonna byonna naye ayinza okuba oli alina enkizo ye kati gwe bwona agenda oba oyinza okuba olaba enkizo eno nti olaba endala nti nga bwe tulonda ttiimu z'omupiira nogamba oza zisamba bulungi naye nsibe ku eno naye nze ngenze na Manchester United for example ngenze na Manchester City ngenze na Leeds United ngenze na Newcastle United nti no taking on team ngenze na Villa ngenze na Space ngenze na Vipers ngenze na City Council ngenze na Police FC nti no taking ngenze na Mbali Heroes nogamba eno ye tiimu yange n'ogirunda kati ate ebitwangwira okulonda n'obigumira challenge zonna zozisangamu omuntu omusanga agumira Arsenal emyaka 20 inasobola kumira mukazi w'emyaka 5 nga emyaka 2 mwabadde ku tiimu mukwase abakazi aguli bana batono yakubasinza bulungi mwawe bine balinagana naye nga Arsenal tagirete balabadde na Arsenal otaba mujazaamaanya yazamaanya omuntu yesiba ku muze esebo naye nobanga yosobodde ogigumira naye choice endala sobola gigumira olimba nno omuntu omusinga tuvudde okugazigenza kati ku program gyetukuyakukola sente n'omusingananga mu myaka 2 Arsenal mutotwalira ekikopo kuba tulowooza nti omuntu walemwa kantu kyokwogirako ebimu ku bintu mu Africa ebisinga otawanya maka g'abantu singa omukazi alemwa okuzaala ziba zikusanze nno kubanga ekyalo abeewammwe abeewo b'omulenzi ate omwami wano mu Africa omukyala n'alemwa okuzaala ate wano waffe singa mungu atambuwa n'azaala abaana balinzi bamugamba omuwala niwe musingana mukazi waffe atambula agenze mubasawo abakugu atambudde mwalaali okusumbazimbagadamu ab'ensaasi agenze nsawo nsobola okuzaala omwana omuwala bamugamba yalina obuzibu abeeraawo
naye nga tolowooza waliwo oli akaaba nga tazaala buzaazi nga zimusanze naye waliwo n'onaalaga ensi netali fair mu kumakinga choice n'ogubira choices batekinze mukazi wattu alina bataano abaana bazadde galenzi abazadde bawala ate no babalenzi kayeko nezaala bawala ebisajja bitandika okuba nga tulina mentality y'ekijega tulina mentality y'ekijega nti alemeddwa okuzaala omusika wano weebanze nga wadala simanyi gyonze endala ye bamuteekako amaaso oli asooka singa abatizadde emyaka esatu mmere yeetambula nakumanya oba kiyinza kuba okusaidiyamu nti banenya mwami obufumbo bwe busasise era essira balite tugendagenda nnyo naye essira tuliteeka nnyo ku mukyala ezzadde ne balibuze kirabika ng'ekyobunafu omuntu wano mu Africa watazaala obutazaala waliwo envanze ensinze okwogera ebigambo bino bakulaba nga ali handicapped omuntu aliko wa kind of bulemu nga kirina tubutonde tokirinaako na buvunanyizibwa si kikyo kola ki okukyusa tosobola kikyusa ate wano mulimu ekintu kyedaba ekitajja kukwata ekintu kya adoption ekyo wano kiyinza obutakwata kijja kwata matter of time kijja kwata tutuuseyo kati twatugera ku nsonga y'okugumira choices oba oteekera choice ekiddako enneeyisaayo ne choice gye wateekinze enneeyisaayo ne choice gye wateekinze nga bwe tuguma 24 25 26 27 28 29 20 20 11 20 12 13 20 14 20 15 20 16 20 17 oli kwa story villa asi mutwala kikopo mpande kyakako bati muntu giwagira nnyo mpala singo wabagumira asemereyo nze yange konkubira nze era n'ensonga zibapaka wawagira yaki nze banange nagyoyesa ayeyange yeyange ensonga kati ne omulimu guno bali bakyogabirako nti myaka egyali omuntu gyagumidde ku Arsenal nga basabula omusiŋŋaana tasobola kuwangala ku mulimu gumu twogerako wamanyi obulungi bwabo tukiriza nti Arsenal lwalungi bwawagirwamu okutali musanvu naye ogigumiikiriza 20 years Villa yawangudde 20 years ng'ogigumiikiriza lwaki tosobola bategeeza emyaka ejjakumadde owangula myaka nga 10 naye erudde kati ogigumiikiriza naye mu myaka egy'ekkumi tubalitibaliabonatutugedde ku maaniyo nga basabula myaka egy'ekkumi nga tewangudde lwaki omukyalo ono wetosobola omugumira tuze ku social life watosobola omugumira jjukira ekikumiza kwase si bingi olina eddembe okugivaamu olako nzijamutanga kibemu oluwalo mu Villa myaka gy'ebbiri awo yabona express n'agenda mu Villa nga Villa ewangula nnyo n'agamba omukaabya n'abekirimu yansonyiwa bagale nkoye ennaku mwetereze nja kudda agende ku tiimu kugoba baganya abapiira mu jeeka ekirino nakomawo abantu tuli balyaza amanya ne choices z'ebintu byaffe ebitalina makulu tuligumira nnyo omupiira tegulina nnyo makulu mazima kumuntu omusanga ku mulimu gwe bakuba si mutonkubira mulimu gwe ku makaago kubanga ensonga omuntu gyawanga awagira Arsenal mu ntandikwa nti ttiimu yasambangakawo niwaba basambakawo bavaludda asigalyomumativu ono gundi yatukubya nti ye mumativu nensonga so kati ensonga kyonywerako ku Arsenal nompadde example ya tiimu ku maani eyo bakuba gyebasabula nkyali eggulo nti
obasobola okunywererako lwaki tosobola kunywererako choices zoteekeza kubanga tugenda kulaba choices ezimu zeetaagamu okuziwumbirira ziteetaaga kubeera nga tuli bagumiikiriza mu bulamu bwaffe. Ekigambo okugumiikiriza ennyingo ziri bbiri, okuguma kye n'okukkiriza. Ebyo bintu bibiri kubanga Oluganda lwo lukifuuza okugumiikiriza nti oyinza okuba nampano kyogerako kyennyanja manyanja ziri delicate nnyo nti oyinza okuba olina ennyaanya sizoni emu tomatoes omusana ne guzibabula alo choice wagiteekinga nokuwagirasa choice ogamba nti sibiddemu sibitonyagala kuŋŋamba bw'oba wazirimu okyawagira ttiimu yongeza kkiriza ddamu ogezeeko ogw'okulala. Waliwo wano akatiimu ebungereza akajja from nowhere ne kalya kabeeraawo ne kasabula kakananga ekikopo kakitutte naye nga sebo naffe be bakuba tubaddemu nga n'amaanyi tulina nga naffe ali awuliriza nti nga bw'ogumiikiriza n'ogumiikiriza villa for 20 years n'ebizibu byekuyisaamu kubanga ate ebikuyirani kubanga Mungu yakola ebintu ebyo ebitalina nnyo makulu engeri gye bikosa obulamu bwaffe bagikuba n'omulyanga ofunye olutiko okonze omukyala nagaa nti tatama mu muviire etiimu ye bagikubye bagwe kaawa atata talina kaawa muviire tiimu ye bagikubye omukulu simubati timu mutawaana timu yekanyono timu bagikubye ne TV tebajja kulaba mu ddiiro nga wasanze ow'ebyobufuzi atoolemwa katuusanga politicians alemera tubagala nnyo bantu mmwe nga osirise nawo tubaleke ojamuza abantu politics ate si mulungi emulimu twaliraze politics twalina zisobozi politics osobola omuwala n'otuukiza obuvunaanyizibwa abasigalidde mu mwezimbire naye kati bategedde we tutambulira osobola omuwala n'osobola obuvunaanyizibwa nga munnauganda olw'okulonda kubanga osobola okutiikira kwagala naye politics tetemwerabira kuntiikinga ku bwameya LC3 zija politics esibo ate gwe ngobakaba abantu gwokubiriza bayinza tumuleke tumwesenyiwe so muganda ffe awuliriza otuba otekinga choices twetaaga okubaako byetuyiga ku byetukola ewalala kati nga kyeggambe kino ekya emipiira gyaffe gyetuwagira example ya muwendo nnyo tuli Royal LOYAL tuli Royal nnyo eri amatiimu gaffe getuwagira getwakyuzinga kizibu osiŋŋaana omwagezi wa maaniyo era ekimutuwa ng'akyusa simanyi agenzi mu Arsenal olw'okukwasinawa manchester Chelsea otaba muwagezi abo tebakyuka tubaaloyo kyokka twawumirira okuba lwoyo n'ebyo ebitatugattako nga sina economically nga tebitugattako ate bino ebitugattako economically netutaba bagumiikiriza buli kyokulaba oti nekivuddemu oba otandisa okutembeatembeawo stocks westcansi nagomusiire sida mu kibuga nga maanyi ogigumira bagikuba bukatiimu nekagikuba nekagijooga 7-10-3 katiimu nekagijooga enkya nokeera mu kibanda asobola gikuba 8 8-2 nosigala nga ogiwagira yesebo nsigaze buzibu nati munzoli gyakiyagala bayiga tiimu nebagikuba newaganga kuba olwasi nebagikuba 8-2 newaganga singa kwali muntu kubanga akyukakyuka tiyalisigaddemu ku lunaku kalakatanga nze nasasudde entulo nina tiimu wakuba sinungi gyemanyu ate omulala yandikubye ne tozijjukiza muntu oyo so nga tetulagala okuyigamu olunaku olwayo bwetuwumira embeera eyo nze ndowooza waliwo emikisa mingi nnyo n'okugumira ebituyamba ddala mu byenfuna netapima kirowoozeeko singa omuntu agumidde ku mulimu gwakola bamuvuma bakola batya n'abaawo n'afungiza
nkaye muwa batafuna niko twayinza kubawo impact ng'akera n'akola n'alemezamu ate impact eba y'amaanyi ng'akera nagera n'alima enkima ne zibirya n'ateekamu gasemufu nti n'afuna enkuba n'ebikuba togoloka mangu onootekinga kyesi nti nsazeewo kati ndi mulimi wa butungulu mwige okunywerera ku bye muba musazeewo ebibagasa nga bwe munywerera ku ebitabagasa ulira kano yesebo nsazeewo ndi mulimi wa butungulu onion farmer ndi mulimi wa butungulu sujja soka niwala batafunye alina byagenda oyiga ebimulemeseza ofuna nabagamba era nera kiddamu nti buli kusoomozebwa kwosiŋŋaanya olyowe ebyelesoni egenda okuyamba okutereeza ate tosobola kuyambibwa nga tosoose kusanga kusoomozebwa the best teacher bakibagamba experience the best teacher olwakuba nti ensobi gyobayiseemu kiba kizibu okuddamu ogisiŋŋaana kubanga weyava oba oseesinga mangu ng'etandisa okujja noga ate era osobola ogijjamu osinkana omukyala yayisaamu nga musajja oluga musajja n'amugoba naddamu n'afuna obuvububa naddamu kyekimu tuba tugattako ekyattu mu nkomerero y'obuwumba toyongerako kyova olaba omukazi bw'aba ayingidde emyaka 38 emyaka 4 n'amala akwata ku bavubuka abaffe abato bano nga bawuudu ensobi ziri ziye bayakola ali eri ng'akyalimu amalala yenna bw'aba akutteko ekikulu kyakutaddamu ensobi aba yaziraba biri byabageze mwasi n'okubeera nga ayise balina omukisa okuba nti abitereeza bulungi nnyo nekyogerako nayasiba ntigatonda puroguramu yaffe eno show yaffe naga nti buli mukisa mungu gwatwongera abantu wadde kutereeza byatulemejjo wewaawo infact olwaleero gwawuliriza lukedde kusasula mabanja gajjo kati ne mukukola choices tituyizemu olunaku olwaleero tukize ku ttiimu zetwaganyiza omupiira esebo nga tukize ku bayimbi be twagala ennyo osanga oli nga gamba omuyimbi wange omuntu ayagala omuntu nga tamuvaako nga naye nga ye tasobola kweyagaliza kubanga osobola kukipinga choices zo ddala ziri economic ate lwaki olumizaamu olinga ofuna obwagazi baba tebakola nsobi nadda ku mukutu nascrollinga bwati nalikinga nasharinga nakola ki nkola ettiimu za mupiira nti omuntu anyiiga nava omuntu ogumuluma naye enkeera nasigala nga wagira ttiimu eyo yalemulayo nagiriferinga naye omukyala we oba omwami wamunyiiza nabuuza tuzaakaani omukyala nakubira emmotoka ekima ebintu yamunyiiza naye ttiimu gyawagira mwami bagikuba ttiimu nga mukyetukola nawulira nga olwomuzi enkyala namu nagiwagira yasuni gye nagiwagira yasuni gye nakola ki naye nga tasobola kati obulaza amaanyi obwo kiki kyetukola weki twagala twapraide wano mubyenfuna byaffe mirimu gyaffe tetulina okubeera nga abakozi tuwulize bulungi kano tetuteekeddwa kukola ekyo obugumiriza bwe tulaga reality eragibwa biri bye twagala n'amakirabu gaffe ge tuwagira gye tulina okola ku mirimu gyaffe totampiima with life experience ne testimony omuntu ayinza kukola ku mulimu myaka 2 naye wagiridde asino myaka 2 notabaako advantage olina mulimu ogwo nga bonna abadde bajja basambira mu ttiimu eyo bama babijoddolo nga nze abadde awagira ennyo bwati njeeno kyagira ate nga nemezzaamutujja kufuna ssanyu naye nze kyankinjagala opikinga eri nti obugumiikiriza obwo mu byekoyisaamu nti sinnawekwata dokita mpima n'ogamba nti obutungulu bwennima n'obulimira emyaka 20 on large scale wabeerawo enkulaakulana naye nebetwogera wano tugamba olulimi lw'ebikolwa nti babulagamba nti olina okumekera sure nti kiwakoze ejjo ekyoyongerako addingana n'amawoze ejjo si kuddingana kindakoto enjaseso tukaka omba nalimi africa so nejja ndimajja kubawo ekyokulabirako wano ku baddusi n'agamba nti omanzi tuka okuva ekyengera mpaka busega oyongeramu enda kuma ku ddome osegera kati omuntu akola bwatu nakikolera emyaka 2 ngalo reality gyalaze ttiimu ye yamaanyi yaseno nti wajja kubeera ajja kuba mugagga siteka wajja kubeera wajja kuba bw'onaddingana kyokoze nga westretchingamu bwoti bw'onaddingana kyokoze ensobi ezo bwoziraba ate bwostretchingamu bwoti notamuka ku bigere okusinga ku kyowakoze eggulo
kiriziganya naffe ojja kubaako kyokola ku 07717172923 tuteekeko akasente konna akalimba obudde tewali obudde bugere tewali ne ku 0 meka 07067 sobola okubeera ngaoyitawo ku nsonga y'omulimu guli gwe tuliko ogwalimbo nga naffe awuza tetugenda kira sukka olunaku olwaleero olunaku olungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.